Essula ya 45. Bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta, Kuulo, gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo, okujeemula amawanga mu maaso ge, era ndisumulula ebiwato bya bakabaka, okuggulawo enzigi mu maaso ge, n'enziwankaaki teziriggalwawo. Ndikukulembera ne ntereeza ebifo ebitali bisende, ndimenyaamenya enzigi ez'ebikomo ne ntemaatema ebisibe eby'ebyuma. Era ndikuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama, olyoke omanye nga ndi Mukama akuyita erinnya lyo, Katonda wa Isirayiri. Ku lwa Yakobo omuweereza wange kyenvudde nkuyita erinnya lyo, nkutuumye erinnya newaakubadde nga tommanyanga. Nze Mukama, so tewali mulala, tewali Katonda wabula nze. Ndikusiba olukoba newaakubadde nga tommanyanga. Balyoke bamanye okuva ebuvanjuba n'okuva ebugwanjuba nga tewali wabula nze. Nze Mukama, so tewali mulala. Nze mmumba omusana era ntonda ekizikiza, ndeeta emirembe era ntonda obubi. Nze Mukama akola ebyo byonna. Ggwe eggulu tonnyesa okuva waggulu, n'ebbanga litulukuse obutuukirivu. Ensi yeyasame baggyemu obulokozi. Emeze obutuukirivu wamu, nze Mukama nagitonda. Zisanze oyo awakana n'omukozi we, oluggyo mu njo ez'ensi. Ebbumba lirigamba oyo alibumba nti okola ki? Oba omulimu gwo guligamba nti talina ngalo? Zimusanze oyo agamba kitaawe nti ozaala ki? Oba omukazi nti olumwa kuzaala ki? Bw'atyo bw'ayogera Mukama, Omutukuvu wa Isirayiri era omukozi we nti, mumbuuze ebigambo ebigenda okujja, eby'abatabani bange n'eby'omulimu gw'engalo zange mundagire. Nakola ensi ne ntondera abantu mu yo, nze engalo zange nabamba eggulu, n'eggye lyayo lyonna nze naliragira. Mugolokosezza mu butuukirivu, era ndigolola amakubo ge gonna. Alizimba ekibuga kyange, era aliteera ddala abanga abaagobebwa. Si lwa muwendo so si lwa mpeera, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti omulimu gw'e Misiri n'obuguzi bw'e Kuusi n'Abasabeeya, abasajja abawanvu balikusenga ne baba babo, balikugoberera nga bali mu masamba balisenga, era balikuvunnamira, balikwegayirira nga boogera nti, mazima Katonda ali mu ggwe, so tewali mulala, tewali Katonda. Mazima gwe Katonda eyeekweka, gwe Katonda wa Isirayiri omulokozi. Balikwatibwa ensonyi, weewaawo baliswala bonna. Baligendera wamu mu kuswala abakola ebifaananyi. Naye Isirayiri alirokolebwa Mukama n'obulokozi obutaliggwaawo. Temuukwatibwenga nsonyi, temuuswalenga emirembe n'emirembe. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama, eyatonda eggulu, ye Katonda, eyabumba ensi n'agikola, ye yaginyweza, yagitonda obutaba ddungu, yagibumba okutuulwamu nti, nze Mukama, so tewali mulala. Soogereranga mu kyama, mu kifo eky'omu nsi ey'ekizikiza, sigambanga zadde lya Yakobo nti munoonyeze bwereere. Nze Mukama njogera butuukirivu, mbuulira ebigambo bya nsonga. Mwekuŋŋaanye mujje, musembere wamu, mwabawonye ku mawanga. Tebalina magezi abasitula omuti ogw'ekifaananyi kyabwe ekyole, ne beegayirira Katonda atayinza kulokola. Mubuulire mwolese, weewaawo, bateese wamu. Ani yalaga ekyo okuva mu biro eby'edda? Ani yakibuulira okuva edda? Si nze Mukama, so tewali Katonda mulala wabula nze. Katonda omutuukirivu era omulokozi, tewali mulala wabula nze. Mutunuulire nze, mulokoke, mwe enkomerero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda, so tewali mulala. Neerayidde mwene, ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu, so tekirikomawo, nga nze buli vviivi lirinfukaamirira, buli lulimi lulirayira nze. Walibaawo aliŋŋamba nti, mu Mukama mwokka mwe muli obutuukirivu n'amaanyi, eri oyo abantu gye balijja. N'abo bonna abaamusunguwalira balikwatibwa ensonyi. Mu Mukama ezzadde lyonna erya Isirayiri mwe liriweerwa obutuukirivu era mwe liryenyumiririza.